Abeno gye muli kansubira nti muli bulungi. Mujje baliko gye mutuusaako engalo bwe mugyasinzira okulabira akatambi kano. Mujje balire ddala. Kansubira nti muli bulungi. Nange nno ntumbudde olwaliro nga bannabasuubiza nti nja kuba ntumbudde mu Bulange Mengo olwaliro Sande ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2022 olunaku lwa Sande nga bulijjo. Sibaliyisa nnyo olw'ensonga nti mba mbategeezezzaako nti ngenda kujja ndabikekokko eri abampuliriza n'abandaba. So nno mbalamusizaako bannyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basaaba ne banaava so na buli muntu yonna segino mu gy'osinzira okuwuliriza mujje baleko. Kansubire muli bulungi. Nange ndi bulungi. Tubulanganyemu ennaku ezo mbadde nno okuwummuzaamuko ku ngalabi yange olw'ensonga munnange bw'otewummuza kuno ku nsi tewali gwe wawummuza. Kale ng'omuntu nga bulijjo olina okusooka okwewummuzaako n'abalala ne bakunoonyaako n'ogaa gyendi nange mpumuddemu so neyo ensonga lwaki mbadde mbabuzeeko naye nga gyendi. N'olw'ensonga eyo kati nga bulijjo nsooka kubabuuzaako buli munnayuganda yonna gy'asinzira okulabira n'okuwuliriza. Ngera bulijjo ntandikira Mbamagulumeeru mbalamusizzaako bannyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basava ne bannaava na buli omu bese kino munnayuganda gy'osinzira okuwangaalira. Bannayuganda mwenda bawangaalira mu ggwanga lya Amerika mbatumiddeko nnyo mujje baliko gye mutuusaako engalo. Kansubire muli bulungi. Nange ndi bulungi. Mugamba ki ensi mugiraba nga bw'etambula oba nganze bwe njiraba muyinza okuba na musimu mugiraba naye nze bwe njiraba munnange era ebintu by'ebitambula mbiraba bitambula ng'entulege naye nga buli omu olina okwebereramu kubanga y'ensonga lwaki abantu abali mu nsi nga zino bagezaako nnyo okukola nga bakola ki ogezaako nnyo okukola okulaba nga banunula ensi zaabwe okuva mu njega yonna gye ziba ziri. Bannayuganda mwena bwanga mu ggwanga lya Amerika mbalamusizzaako buli kibuga kyonna na buli ssaza mwoli nkulamusizzaako nengenda mu ggwanga lya Canada. Bannayuganda mwena bwanga mu ggwanga lya Canada nkulamusizzaako. Kansubire oli bulungi. Bwe nva ono nengenda mu ggwanga erya Bungereza. Bannayuganda mwenna abawanga mu ggwanga erya Bungereza mbalamusizzaako. Abayingira n'abambejja basaava ne bannaava n'abantu ssekino mbalamusizzaako bannange. Mujje baliko gye mutuusaako engalo. Kansubire muli bulungi. Nange ndi bulungi ntumbudde nga bulijjo lwa Sande. Bwe nva ono nengenda ku ssemazinga wa Bulaaya mwenna bannayuganda bawanga ku ssemazinga wa Bulaaya mujje baliko. Kansubire muli bulungi. Nange ndi bulungi nga bwe nabasuubiza ati ngenda kubira ku ssabiriza ennyini ez'akawungezi kaali lususuddemu wadde eddakiika nkyababuuzaako ngera bwe kiri bulijjo. Bwe nva ono nengenda ku ssemazinga wa Asia bannayuganda mwenna abawangalya mu nsi eza Asia mbalamusizzaako oba ku ssemazinga Asia. Kansubire muli bulungi mujje baliko gye mutuusaako engalo. Nange gyendi eno empeerezi kyankubira enduulu kansubire tinnamuzi kyabakubira enduulu. Bwe nva ono nengenda ku ssemazinga wa Middle East bannayuganda mwenna abawangalya ku ssemazinga Middle East mbalamusizzaako eyo gye tuyita Arab continent oba ssemazinga w'Abawalabu mbalamusizzaako mujje baliko gye mutuusaako engalo. Kansubire muli bulungi. Nange ndi bulungi. Bwe nva nengenda ku ssemazinga wa Africa oyo mwogerako mpola kubanga nange gye nsibuka ndaba ndikaddugala bulungi. Mbalamusizzaako bannyabo ne bassebo buli munnayuganda yenna gy'owangalira ku lukalu lwa Africa mu nsi mw'oli nkulamusizzaako. Kansubire muli bulungi. Nange ndi bulungi. Awo nno sijja kukola nsobi okutuukira ddala ewaka bannayuganda mwenna bawangala mu ggwanga lya Uganda mbalamusizzaako buli kibuga kyonna buli disitulikiti yonna mw'ova nkulamusizzaako okuva mu Maserengeta mu Mambuka mu bukiikaddyo ne wakati wa Uganda mbalamusizzaako mujje baliko gye mutuusaako engalo. Bwe nvaawo nno ne namusaako bannayuganda mwenna abali mu Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo mujje baliko gye mutuusaako engalo. Awo nno wakayitako eddakiika ziri 3 zokka ezakakonka ku ssaawa 2 ez'akawungezi kaaliro amawulire namanyuvu era nga njagala okutandika vidiyo eno njagala muntagingire wasanya Kalori Charles Peter Mayiga abere ku vidiyo eno. Njagala Yosef Tobasira mutano wa Karekyezi nsi yaleta muzeize nabere ku filimu eno oba vidiyo eno. Njagala ne first family abawa buyimba abawamba buyinza abereko kuno. Njagala bwe yino mubbi w'ettaka mu Buganda obere ku filimu eno oba ku vidiyo eno nina ebintu byengendo babulya mugenda kutya n'ebintu byengendo bala vidiyo zengendo bala gifene mugendo kulabwa buli kimugenda kutya bintu mugenda okulaba. So nno nga mmanyi nti bulijjo nze saagala balwisa era ndowooza njala kutandika n'akalango kano kenjala okutegeeza bannayuganda kubanga ffenna tuli mu struggle mu ngeri emu ewe endala. Njatoola omukisa guno okutegeeza bannayuganda mwenna abawangale mu ggwanga lya Amerika nti ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'olubereberye mwaka 2022 mujja kubaayo n'okwekalakaasa okw'emirembe kwe mugenda okukola mu kibuga ekikulu ekya Amerika kye bayita Washington DC. Mugenda kusimbula ku ssaawa 7 ez'okumakya okwolekera gye mugenda okugenda. Transport agenda kuba wa $8 ng'era agenda kubeera wa cash app.
ayagala ino okubukinga okuba ku simu 9789676014 lojjo kubanga okolaki ofuna reservation eyo mpozi akalamu kano kakadde mu luzungu. Stand up Uganda, it's time to end nepotism. Electoral fraud. Free political prisoners. Uganda is bleeding. DC departure at 1 a.m. Washington. Cash up number 9789670214, $80 on Ray. Reservation, please contact Princess Lavia on 8577072228 and Mr. Ismail 9203216864. Akonna akalamu kabadde kankyukakyuka yensongola kinkaisizaawo kiwunguko Reverend oba Father kayita ku ssabo nga njagala okubategeeza no Rachel njala tandika n'ekigula kyaliro ngende maaso ntandike firimu ya lero nga bweri eyakatuuka tegeeza munno kubanga saagala bintu bingino bagamba ate mugezi sabitegedde omuntu yenna gwe ng'olya nti video eno ku Facebook ekutawanya nnyo togiwulye buukabuuka osobola ogenda ku YouTube channel yange n'oteekamu amanya Lumbuye Fred kuliko ekifaananyi kyange kiri ekyenkofiira you subscribe ojja kuba ofuna firimu eno bulamba n'amaga terimu wadde akamenyese wadde akabuusebuuse buli kigambo ojja kuba okifuna. Alright, njala tutandika n'ekigularo gy'ekyaliro era ntumiddeko mwenda bannayuganda banyumirwa ekigularo gi nti mujje baliko gye mutuusaako engalo mubaleka wagala akanyumiro kano kansubire kabanyumira bulungi kano nno akanyumiro kaaliwo ngenda kakolamu ebitundu bibiri kagenda genda eri abaana b'obuwala n'ab'obulenzi kagenda genda n'eri abazadde njala kakolamu ebitundu bibiri ng'ekitundu ekisooka kye kino ekitundu ekisooka ngenda kitandika bwe kiti abaana b'obulenzi n'abaana b'obuwala nazzi kuno mu Buganda waffe eredde nnyo ng'omuzadde omulimu gwe kuzaala mwana n'amukuza omwana n'atandula ku bigere n'agenda naye ne yeeyiza ng'omuntu omukulu ekyo nno kyabanga kikola kya buvunaanyizibwa ng'omwana w'obulenzi asajjakula n'adda ewuwe n'abangawo amakaage n'atandikawo amakaage n'awasa n'omukyala n'abaana n'asajjakula ng'omwana w'obuwala munnange ogenda n'ofumbirwa n'ozaala n'oleeta n'abazzukulu jjajja n'alera era nawe n'otandika amakaago empisa z'olinamu n'ozikuza n'ozitegeeza abaana era abaana bakula bulungi naye ennaku zino ebintu bingi bikyuse eno message obubaka buno njala bugenda eri abaana abalenzi n'abawala era n'abazadde njala mubeereko ekisookera ddala bannange si kyakuvunaanyizibwa okulwanira ebintu by'abafu si kyabuvunaanyizibwa n'omulundi n'ogumu abaana b'obulenzi manye no message tegina bayisa bulungi nenjagala mumpulirize bulungi nnyo okulwanira ebintu by'abagenzi oba gwo musika oba tuli musika kikolwa kya bujozi kikolwa kya bunyomi kikolwa kya bunafu nnyo tukimanyirunye nti ogukula guyonka olwagwo naye mu buwangwa obutuufu neno n'obuvunaanyizibwa omusajja yenna alina okweyimirizaawo kitegeeza nti kitaawo aba abanzewo amaka n'akubutuza n'akuzaala n'akusomesa n'okula gwe kennyini olina okutandika okugenda ne weetakulira n'otandika okukola ebintu ebyo n'osobola okuyimirizaawo famire yo naye kizze ku mulembe guno munnange ensi ekyuse abaana b'obulenzi beekobaana ne bannyinaabwe ne batandika okulwanira ebintu by'obusika okukyankalanya famire yaabwe sinakindi okulaba nti basobola kwekolerera nga bangalo bulani ne basobola okulaba nti beekobaana ate okutta bazadde baabwe basobole okutunda ebintu ebibaggyemu ensimbi ze baagala ez'amangu ekintu ekyo kikyamu kola n'engalo zo mukama agenda kuwa emukisa osobola okuba nga weebezaawo eyo message njagala egende buli mwana muwala ne mwana mulenzi yenna gye muli please okwesiba ku bibugagga by'abazadde bye balese mabega kintu kikyamu nnyo buli muntu alina okubeera n'omukisa gwe wakanda buli muntu emu engalo ze n'omukisa gwe mwatandikira okukolera mugezeeko okulaba nti mwejja mu bintu eby'okutunda oba okutunda ebintu by'abafu teri kintu kyamufu kirimu mukisa teri kintu kyamufu kiri mukisa era kyobula mutwala ebintu ebimu bitunda ku ssente empawe kaaga essente entono nnyo eby'obugagga muzadde we yakolerera ne biyitawo ne bifa ttogge so nga ate mu nsi endala ngenda bajjukizako mu ggwanga erya India abazadde kabwe bafa abaana ebintu abazadde bye balese emabega abaana bongerezaako bongereza kyobula nti obugagga bwansikirano so si bwakiyita mu lujja nti omuzadde bw'afa nga abaana beekola ekyajabu ebintu nga batunda ng'ensi ekomawo nedda so nno abaana b'obwana abaana b'obulenzi mulekeraawo obutaba na nsonyi mugende mukole kubanga omuzadde yakuzaala akuweeredde akoze ebibyo nawe genda okola ebibyo kubanga ebintu by'obusika tebiriimu mukisa eyo message ebadde egenda eri abaana abalenzi n'abaana b'obuwala kati ngenze ku message ey'abazadde mwenna gye muli
abazadde mwenna abatuzaala eri abasajja n'abakazi bannange tukimanyi nti omulembe gwakyuka era tukimanyi nti mwagala kunyiiza baana bammwe era tukimanyi nti mwagala nnyo okukolerera abaana bammwe muleme kubayisa nga mmwe babayisa kirungi nnyo naye abaana bano mubafudde bangalo bunani ensonga esooka omuzadde ogenda n'ozaala omwana n'omuteekako house gaalo nobateekako ne bashamba boys ng'omwana tasobola dde okweyoleza panti ey'omunda tasobola kwoza kikopo tasobola kwoza saati tasobola kwoza wadde kintu kyonna dde okusiimuula enju bamaama bataata kino ekintu mukikomi mugenda kutuleetera obuzibu mu Uganda edda munnanga omwana olwakulanga naweza emyaka 4, 5, 6 yamanyanga ebooza ekikopo yamanyanga batyaba enku era batufuniranga n'obusiimo obw'enkumbi obutono obutusobola okukwata ntandika okulima naye ennaku zino muzaala abaana omwana akula amanyi ne TV eri mu nju ye ennyumba ye na buli kimu kikye so mumanti muli mukuza ebireerya by'abaana so si baana mu butuufu omwana yenna ateekeddwa okuba nga amanyi okweriisa okweyambaza okusenya amannyo okwoza engoye ze n'okukola emirimu newankubadde muleeta abakozi mu maka gammwe naye njagala mu kifuule kyalwa nti wadde omukozi ali mu kugolola omukozi oyo ayigiriza omwana okugolola nga n'omwana asobola okwegololera omukozi ali mu kufumba nga n'omwana amanyi okufumba omukozi amanyi okwoza ebintu nga n'omwana amanyi okwoza ebintu kino kituyambe nti bwe ne bwoba ovuddewo omwana asobola okweyimirizaawo kino kituzaawa muzadde abaana bangi nnyo n'osanga omwana mu nsi nga talina kyasobola kukola naye oba ovuddewo nga tegwogenda omulekera ogenda kuba omulekedde ekizibu ng'omwana talina kyasobola kwekolera be tuyita bangalo bunani bannange mutuyambe mukuze abaana mu ngeri kubanga enkya tomanyi kyogera kubeerawo olwaliro wooli enkya toliiwo naye bw'onoofa n'olekera abantu ekizibu ng'omwana tasobola kweyoleza ngoye tasobola kwefumbira tasobola kweyalira talina kyasobola kukola nga lukyuma bagenda kimukolera bukolezi bw'abeera muwala eyo nga jaba talina gyagenda kufumbira bw'abeera mulenzi oyo ye bagenda kuwasa muwase bamujooge bamwozese n'empale z'omunda kino kiddamu newankubadde muyina ensimbi temwagala abaana bamwe babonebone naye okuyigiriza omwana ebikolwa eby'obuntu si mutawaana era si kyabulabe abazadde ng'oli Bulaaya abazadde ng'oli Kampala muve mu kwonoona abaana mubayigiriza ebintu bino babe nga basobola okwekolera in case toliwo nga basobola okweyimirizaawo naye n'osanga omwana owola tamanyi kuwaata mmere n'osanga omwana owola tamanyi kuwakala buliri n'osanga omwana owola tasobola kulabirira muntu nga yekenyi tasobola kwerabirira n'osanga omwana w'obulezi nga talina kyasobola wadde okufumba emmere wadde okwoza wadde okukola ki ng'ali awo daddy's boy mommy's boy yes temwagala bakulira mu mbeera gye mwakuliramu naye kibi nnyo omwana okuba nga talina kyasobola kukola yensonga lwaki mufa abaana ne batunda ebintu nga naye batunze ssente bagenda zizannya mu zzaala bagenda ziwasa mu bakazi ebintu byonna byetaawo kubanga tebalina pulaani kitegeeza nti omwana omuteeseteese bulungi nnyo abe ng'asobola okuyingira ensi ng'ekijja kyonna agenda nakyo abaana ne musanga ba street kid abamu bava ewaka nga babakuza kyejo tayagala mwogerako ekyokubiri muyiga okugamba ku baana bammwe n'okubabuulira empisa nga bwe ziri ffe twakulira edda ng'omwana bakuzaala oli wa kyalo so si wa famire nti nnyoko yakuvunaanyizibwako bwe nziza omusango mu siteseni yonna esobola okunnamula ngenda otuuka ewaka nga banyongerezako bongereza mbambulako majaani okunzijula kati kitakyasoboka buli mwaga nti keekezaala keekomberera ebintu ebikyamu tuddeyo ku nnono yaffe tukuze abaana nga basobola okwekola ki okwebeezaawo mu ngeri yonna kubanga tomanya nti enkya wooli leero toliiwo bw'onootulekera omwana nga talina kyasobola kukola ogenda mukolera ki ojja mulekera mwannyoko ng'omwana tasobola kufumba agenda fuukira mwannyoko ekizibu so nno yeyo embeera gye mbagamba era kyekigula lugi kyaleero njala fundikira ngende ku nsonga ezatuleese bulungi nnyo nga sekanye kansubira nti mukifunye bulungi nnyo si kucuja baana wabula kubalaga kituufu ekiri mu nsi ensi eno gye mulaba nzibu nnyo nga muzaddewo taliiwo ensi eno nzibu nnyo nga tana kyosobola kwekolera obuyiiya kintu kikulu nnyo ate nobonooga nti ogenda ku bugenyi bubeera bwa nnaku 3 ennaku 3 olukoma kitegeeza nti olina okwetabira mirimu gyonna egikolebwa ewantu wookyadde sira kindi bw'otakikola bagenda tandika okukwogerako otandika okufuna entondo nti lwaki banjogerako nga nazze kukyala ngenze mumaaso kyekyo nno ekibadde ekigula lugi kyaleero kati vidiyo njagala etandike mu ngeri eno bwet alright vidiyo ngetandise njagala ntandike ne ka message kano nako kabyafaayo nabagamba gye buvuddeo katono nti ebintu bingi bigenda kukyuka nga mudde bateberowooza mu Uganda yonna ne mulowooza nti ensaaga
kubanga mbaga byetu nembirikaawo bimala batuukako ne mulyoka mulowooza nti omusajja byeyogera bituufu. Wetwogeredde essaawa zino ebbeeyi y'ebintu yeekanamye. Mwabakyakanudde amaaso ng'abalagirira Owettulu mbagamba nti mazima ddala mukanule amaaso mwetegereze. Ebbeeyi y'amafuta yokka si yegenda okulinnya n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo egenda kulinnya. Kubanga amafuta n'amasannyalaze bye bitambuza obulamu bw'ensi naddala byenfuna. Naye bwetwogerera ebbeeyi y'amafuta tegenda kuvaawo bw'eneeba essema egenda kukkawo katono. Olw'ensonga zino wammanga zengenda obbanyonnyola. Eggwanga Uganda bajjajjaffe baali bangira baali teregekedde bulungi nnyo buli kintu kyonna nga kyetaagiwe ekiri. Gamba nga singa tutuuka mu mbeera ey'akazigizigi nti eggwanga Uganda lyalina amateekero g'emmere lyalina amateekero g'amafuta. We tuli kati essaawa zino byonna byatundibwa ebimu bikalu tebirinawo. Kati essaawa zino amafuta gakubye abantu empi n'essente tebazirina galinnya ebbeeyi. Kiki ekiviiriddeko amafuta okulinnya? Kubanga onjala kuyitawo katono bataleko history katono nnyo ndyoke ngende ku program. Amafuta gano tugajja mu ggwanga lya Kenya. Naye okugajja Kenya tulina ekibanja Uganda eyo kennyini we parking nejja amafuta gaayo gebeeguze. Naye ebibanja bino ani yabitondekawo oba ani yabigula? We twogerera eggwanga erya Uganda eryeteebekwako Yoseti Bahaburota Basira Mutano wa Kalekyeze yefuula omukulembeze w'eggwanga Bannayuganda balonda Kyagulanyi Ssentamu. Abanjibwa obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi mu misolo gy'alina oba obusuulu bw'alina okusasula mu kibanja Bannayuganda eba parkinga okukima amafuta mu ggwanga erya Kenya ku mwalo Mombasa ezitasasuddwa ebbanga ddene nnyo. So nno bwe batyo Bannakenya bagenda kutusibira ekikookolo batugambe nedde mbate munnasasula ssente zino temukyasobola kuddamu okufuna amafuta nga mbadde mugafuna. Kitegeeza nti tujja kuba tukootakoota mu gaalumonde ng'ate tulina okufuna amafuta gano. Twogere embeera si nnungi nnyo ng'era ebintu bino byonna bikolebwa nga ebintu byerabiddwa okutegeerwa bigye bivudde. Kati mbazizaako kemabega mutegeere ebintu bino byateekebwa baani. Tugenze mu mwaka gwa 1918 Ssekabaka Daudi Chwa kabaka wa Buganda ye yakwata obuuma bwe mu nsawo ye nga Ssekabaka n'agenda n'agula ekibangirizi ekyo ekiri ku mwalo e Mombasa ku ssente zizenga ye n'akiteekawo ku lw'eggwanga Buganda yo nga Buganda. Olw'okuba nti gavumenti obwakabaka bwajja bukyuka bwe tutuuka mu kipooli ekyamu mu mwaka gwa 1966 oba nga tetunnatuuka yeeyo mu 1918 Ssekabaka Daudi Chwa yagula ekibanja ekyo eky'e Mombasa. Ffe wetujja amafuta gaffe era wetukakolera ebyobusuubuzi ekibanja ekyagula Ssekabaka Daudi Chwa mu 1918 era ne muzzukulu we Sir Edward Muteesa n'amaana n'ayongerako akatundu okugaziya ekibanja ekyo. Mu 1966 Milton Ome Oboto bwe yajja okuwamba Bwakabaka bwa Buganda n'okulumba olubiri, gavumenti n'eddiza ebintu byonna ebya Buganda. Muno mwali n'ebibanja ebyo ebiri e Mombasa e Kenya n'ebitwalira ddala okutuuka nti bya gavumenti ya Uganda. Bwe njagadde bategeeza history talimba nti Obuganda bwalina ebintu byabwo ate nga byagulibwa ku nsimbi ez'abantu abaali bakulembera Obuganda. Tujjukire nti n'ensimbi ezasasulwa amawanga agasinga obungi ga East Africa okufuna obwetwaze abasinga obungi zasasulwa bassekabaka ba Buganda okuba nti bebawa eggwanga erya Kenya ensimbi okusasula eri abaki bafuzi b'amatwale okufuna obwetwaze era ebasasulirako n'eggwanga lya Tanzania okufuna ensimbi ze basasula abafuzi b'amatwale okuba nti ensi ezo zifuna obwetwaze. Ebyo namba tembibanyi. So nno temulowooza nti ebintu by'amafuta bigenda kuba kati n'ebirala bikyagenda mu maaso olw'ensonga nti abatufuga batembeeyi bajja kubba bubbi tebaagala kusasula misolo mu bwangu nga butegeera. Kati nno kansooke ne information ndyoke mbategeeze ki ekigenda mu maaso bulungi nnyo. Ebbanga eriwedde nabagamba nti nno Yoseti Bahaburota Basira Mutano wa Kalekyeze mu nkukutu atambula ne Charles Peter Mayiga ne batandika okubanga batembeya ettaka lya Buganda n'okusanyawo Obuganda. Era nga mujjukira lunye nti gibuvuddeyo katono baagala kuyisa ekiteeso ekijjawo ettaka lya Mailoland. Jjukira nabagamba nti bajjawo ettaka lya Mailoland lino teligenda kukosa ffe Baganda ffekka. Olw'ensonga nti abantu bangi abasisira mu Buganda abatali Baganda bokka. Jjukira nti Obuganda be bantu abava mu bitundu ebyenjawulo ne bakungaanya mu kitundu ekimu nga tulina ebikolwa ebigasa n'okuzimba eggwanga. We twogerera essaawa zino omusajja ono ali mu nteekateeka ejjawo Mailoland era nga bwe nabagamba nti atandise okulumba bakulembeze ab'enjawulo nga bateekamu omwoyo gw'okuva mu Buganda bagitunde era nga n'emisomo egyaliyo mwagitegere gyali Masaka. Mwe nategereza bannaddiini be baatwala okusomesa, mwe nategereza bajjajjaffe ab'emituba n'ab'ebika abagenda okulambikibwa ensonga ze batamanyiiko mutwe n'amagulu. Era we nawuliza Wassaanya nti olina buyinza ki obusomesa bajjajjaffe ab'ebika? Kumbe omusajja ono ye nga ye
ayinamu ensoleze ze yatuteekamu era zitambulira ku ntolize omusomo gwaliyo ensimbi zagabwa n'emmotoka zikyagenda nga zigabwa mu nkukutu olw'ensonga nti nze najja kwambula musajja ono mubategeeze bulungi nnyo lwadde tulubuusa era ndabagambako nti omwami ono alina enteekateeka esisinkana abaka ba paliamenti abava mu kitundu kya Buganda era enteekateeka eri ebadde egenda mu maaso kiki ekyatuuseewo omwami ono enteekateeka yagisazizaamu ng'amaze otegeera nti information enagifunye kambasomere ebbanka luweeno mugitegeere bulungi mutegeere nti ono omwami mutambulirako n'obukooko emmanyi obubala bumuli ku mubiri obulimu ku maaso ne mutegeera nti kino kyagenda okukola ebbaluwa eno kangi basomere mulyoke musalewo olyoke ngende ku puroguramu endala munnange olwatuuka wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Mr. Alaji yefudde katikkiro wa Buganda kumbe atwetyobeseeko ng'era Museveni bwe atwetyobeseeko ku bukulembeze bw'eggwanga ebbaluwa eno esoma bweti oba ebbanka luwe esoma bweti mugire bulungi nnyo jala mugyetegereze yiyo baluwa emusooke mugyetegereze bulungi nnyo yiyo kati kangi basomere esoma bweti obwakabaka bwa Buganda Kingdom ng'enaku z'omwezi 17 Gatonnya omwaka 2022 eri Honorable Muwanga Kivumbi ssentebe w'abaka aba Parliament abava mu Buganda Parliament ya Uganda Kampala Honorable Muwanga Kivumbi abaka ba Parliament abava mu Buganda okusinkana Katikkiro nkulamusiza nnyo era nkwebaza emirimu emingi gye mukola nkuwandiikidde okutegeeza nti Katikkiro wa Buganda ajja kusinkana abaka ba Parliament abava mu Buganda nga enaku z'omwezi 31 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2022 essaawa 5 ez'enkya mu butikkiro ewuwe mu ofiisi mw'abalira ddiruze nga bwe kirambikiddwa ne mu nteekateeka y'obwakabaka ey'omwaka 2022 okuyitirira mu ggwe abaka ba Parliament abava mu Buganda bayitiddwa mu nsisinkano eno ensisinkano eno ejja kuteeka essira ku nsonga zino wammanga muwulire ensonga zino wammanga yazibuzizza naye ng'ensonga enkulu za Maryland na kubwakyoja mu miro basirike entwekateeka esooka yirwa okwogera okunyweza empuliziganya wakati w'ababaka abava mu Buganda ensonga ey'okubiri okwongera okutema empenda ku ngeri y'okukwatamu ensonga enkulu ezikwata ku Buganda ez'enjawulo ensonga ey'okusatu okwongera okutema empenda ezikwatiza awamu enkulaakulana y'omuntu wa bulijjo okutuusa obuweereza mu bantu ba Buganda zezo ensonga ziyatadde naye ensonga enkulu ezeekwese mu kintu kino bambi si zeezino ensonga zino zakukolera mukama we Yoseti Bahabura tabani bwakarekezi okuba nti bajjawo ensonga za Maryland abawe ekyoja mu miro bavaawo kati ku nsonga zino nabagamba nti omwami ono akolera gavumenti y'omumpembe Yoseti Basira mutano wakarekezi era nga bali mu nteekateeka ejjawo mu Maryland kati ngenda balaga omwami ono bamuyita ni wamanya ono emessenja wa Salimu Sale nga Salimu Sale atuula n'omusajja gwe bayita Sam Mayanja ne batuula okuteesa biki bagenda okugamba Mayiga n'abiteeka mu nkola byonna kati omwami ono gwe mulaba oyo ni wamanya ye Salimu ye agent wa Salimu Sale ono ni wamanya ono ye messenja wa Salimu Sale atwala message okuva wa Salimu Sale ne wa Museveni n'aziwa Mayiga engeri gye bagenda okukola mu ddiiru ez'okugjawo Maryland oyo gwe bayita ni wamanya oyo bamuyita ni wamanya ono ye Sam Mayanja njagala balaga wino no saagala batwala speed era yoyo mumula bulungi oyo ono Sam Mayanja ono ni wagaba era yo ne Salimu Sale mubala bulungi nnyo kati wano wagenda okumala eggwa mu kibya oyani nidako malo batereza oyani mumbuli oyani uyo mulowooza nti ffe tetutegeera Mayiga olowooza nti ffe tetutegeera oyani
oyani kamba zoomingire mulabe uyo yo yayina enteekateeka ez'okujja mu Mailoland. Minisita Museveni obyettaka yayina enteekateeka ezijja mu Mailoland bagijjewo bakole bye baagala okukola. Kati ndowooza mutegedde bulungi ekifaananyi kiki ekitambula. Ebbaluwa eri gye bazza basomesa abasajja ba Kabaka bonna bamasaza ab'ebika bannaddiini agasseeko bamemba ba Parliament buli kimu nkibasengekedde bulungi mu kiraba enteekateeka etambula mu Buganda mu nsonga zino. Mulyoke mutegeere ensonga nga bwe zitambula ez'ettaka. Then ndyoke ngende wansi eri mbasomese kye tuyita divide and rule ne master plan ya Museveni ne mayiga gya masterings mu Buganda. Tulyoke tuguke ku nsonga eno. So nno njagala sooka bategeeza. Nabagamba nti amataka g'amasaza bagatunze era ekyayisa mayiga abasajja be ab'amasaza be yateekamu okuba nti abawe emmotoka ng'ekyoja mu miro baleme kusirika. Njagala balaga ndowooza abantu abayite Kasangati embuga ya Ssaabasajja Kabaka mugimanyi kyetuuseko olwaleero. Njagala bawa update video ezitambula mulabe nti Obwakabaka ly'essaza lyasoose okugenda ly'essaza ly'Ekyaddondo lyagenze lyawedde. Naye ng'ani azimba Ekyaddondo ye mwami gwe bayita Mutaasa Kafeero on behalf of Janet Museveni and First Family. Njagala tandika bawa ku butambi buno mukakase kye kigenda mu maaso musooke mukakase mumanye nti Obuganda busaanyiziddwa bulungi nnyo mulyoke mutegeere. Eyo embuga ya Ssaabasajja ey'Ekyaddondo yezimbiddwa yonna eneetera okuggwa aga maduuka ga Janet Mutaasa Kafeero yagazimbye ku ssente Mutaasa Kafeero azimbira Janet ku ttaka ly'Obwakabaka bwa Buganda. Esijja bbaluwa isaayo kambawo endala. Ettaka lya Buganda ery'Ekyaddondo ery'embuga yagenze yawedde bulungi olw'okuba nti obudde nnabutono ate n'ebintu bingi nnyo. Kati ye embuga kyenva mulaba tewali lipooti yonna yali ekoleddwa n'eyanjulwa Ssaabasajja Kabaka ku ttaka ly'Ekyaddondo teriyo kubanga Janet yali mu kkonto yakwasa Mutaasa Kafeero mayiga n'asirisa buli muntu yandibadde abuuza n'akakiiko k'abamasaza teyayogera ku nsonga za Kyaddondo ttaka ly'essaza ly'Ekyaddondo lyagenze. Kati nno y'ensonga y'emu abaana ba Uganda abattibwa mu Buganda nga si Baganda bokka abali makomera abavunda abattibwa abatibwa ebijambira mayiga talina kyayogera kubanga musasule. Kati nabagamba nti mugenda tuuka omuntu ayitibwa Omuganda ngo mu nsi yo obonaaboneramu batuuke n'okkuliisa kasasiro nga ne bw'otwala application tebasobola kuwa mulimu. Kati njagala kutegeeza bannayuganda mwenna bw'oba omanyi ng'olimu omwana we yagenda okukola eruweero mu bizinensi z'omusajja gwe bayita Salimu Sale kyekiseera otandika okunoonya omwana wo ng'obudde bukyali olw'ensonga bambi embeera mwe bali mbi nnyo. Wetwogerera essaawa zino embeera eri mu baana abawera 300 abaana bano bagenda okunoonya ekiguli amagala eddiba mu bitundu by'eruweero omwami gwe bayita Salimu Sale. Abaana bano Baganda bava mu Buganda baakabasibira mu fakitole zino emyaka 2 nga tebagenze kulaba abantu baabwe afa gwe baziika ne bamwerabiza ne famire ye. Wetwogerera essaawa zino abaana bano n'ekibatuukako teri akimanyi naye okujja nga mwagala kutegeera bano abasajja be baani era ng'omuntu ayitibwa Omuganda ogenda kubona mu nsi muno ogenda tegeera ono vidiyo esooka mwana wa muntu gwe bakola ebintu bino. Uyo bamwokya kyuma kyamwokya n'abagaba mutwale eka baagano mota era ali ku ndebole bwe yakufa. Uyo alikapeeka mu factory za Salimu Sale. Oyo mwana Muganda bamwokya babasibira mu factory for 2 years tebavangamu. Mwana Muganda uyo tavanga mu factory teri family yemanyi teri muntu amanyi kimuliko. Uyo mwana Muganda oyo mumaze mugenda kutya nabagamba bagenda tuuko tufuka mu kamwa bagenda tutuuko tusalira byayo ku mutwe mu nsi ey'abajjajjaffe gye balwanirira.
Ekapeke no mu factory z'abayindi n'abakyanda Salimu Saleza atwala. Toyogera, tobaako kyoyogera, kasito yogera tuyagala genda mu tosobola kuwona. Kati waliwo abaana oba babadde bapewa bakadde nendoza bakadde. Babagambye beere factory ne bagate bajjajjira kubanga ne sente badazi basasula. Kye babakoze mu kimanyi kino kino bagenda bali sakasiro mu nsi yammwe. Eno ye video. Bana bazukulu banambi. Bayodde kasasiro ne babakuŋŋaanya wamu bonna ne babayira kasasiro kye nabagamba. Bazukulu banambi ne bayola kasasiro ne bamubayiwa ku mutwe. Uyo ekyo kye nabagamba bagenda baliisa kasasiro abaana bannambi nga temutegeera. Bulijjo nkibagamba nti ekiri mu Buganda temukimanyi baabo bazukulu bannambi. Hiyo video kanjiddemu ngisanye mwezi ogamba nti byenjogera sibimanyi. Baganye kwera factory ne bayola kasasiro ne bamubayiwa ku mutwe baana bannambi baabo. Abazadde bakira ku macha ne bazaala abaana babo ne babaweerera baagala bakole. Mu Buganda mulimu enteekateeka esanya omuzukulu wa Nambi. Mulimu abaana abali mu kubonaabona nga bali mu busibe bali mu Buganda Mayiga talina kyayogera. Mengo talina kyeyogera. Kubanga ono akolagana Salimu Sale. Olwaliro kweni TV balaze omwana ow'obuwala eyagenda okukola Saudi Arabia gwe bajjamu ensigo bambi n'agongobala. Future ene komao. Wiche wedde babalaga omwana. Yagenda Egypt okukola na bamusalamu ensigo ze. Omwana n'afa. Ne bagamba accident. Essawa zina abaana abo bali mbimba babala babona abo ne bagaba zikaba n'abandi mu seyo. Ne muloza nti ensaaga. Kino kyonna bakikola mu Buganda kati luli kampuni zibadde ziri mu Kampala batandise zifulumya buli district mu Buganda etandise ofuna office mu bajja abaana Baganda babatwale. Mu linnya ly'okuba nti abanoonya mirimu naye ekikulu kiri nti balina ekibalo kyabwe kinene nnyo mu kimutamanyi. Ekibalo kyabwe kiri bwe kiti. Kendeeza ennamba y'abaana abawala mu Buganda. Ennamba y'okuzaala ekendeere. Kendeeza ennamba y'abaana abawala. Kitegeeza nti bwe babatwala basinga obungi bagenda bafunamu ssente nga batunda ebitundu byabwe eby'omubiri. Kasita bakusampulinga ng'olina omusaayi gwefaananyiriza n'omuntu ayagala ekitundu kye eky'omubiri. Nga bakola ki? Bakuttirayo tovaayo. Kati ebintu bino byonna biri mu Buganda. Newankubadde mulimu bannyinaffe abava mu bitundu ebirala by'eggwanga abafiira mu bintu bino nga tebategedde naye nga tageti y'abaana abasajja yakusaanya omwana wa Nambi. Oddira otya omwana w'omuntu mu Buganda mwazaalibwa n'oyola kasasiro n'omuyiwa muto kubanga agaanye okukola ki? Okwera. Mu Buganda omwaffe. Kati ntandise bwete. Abadde tebamanyi era benjagala okutegeeza olwaliro mutegeere kiki ekigenda mu maaso mu Buganda mukitegeere bulungi. Nabagamba wiiki ewedde nti abalangira n'abambejja mutavayo kusituka mugenda ssanga obuzibu obunene nnyo mu kumatiza bannayuganda biki ebigenda mu maaso. Nga sinagenda mu maaso njagala mbazanyire ka video kano ke kasembayo then ndyoke ngende ku program entuufu eyatuleese. Ka video kano kankabazanyire wano mukategeere bulungi nnyo tugende mu maaso. Nga sinazanya ka video kano omulangira ono gwe boogerako Godfrey Musanje naye Ensowole aliko ebibuuzo bingi nnyo. Ono y'omu ku balangira Ensowole Mayiga baakozesa mu kutunda ettaka ly'obulombolombo n'ennono mu Buganda. Era banne abalangira n'abambejja bagezezzaako munaabira mu maaso ave mu ofiisi nga bamukooye kubanga omulangira omutugu balina okulonda Mayiga yamugaana n'aleetawo ono Godfrey Musanje. Babadde bamugoba mu ofiisi poliisi n'amagye bye yazze okumutaasa. Kitegeeza nti ebintu by'Baganda nti Mayiga yeeterawo abantu be ab'ekifuula nnenge bakole emirimu gye balina okukola ku lwa Buganda. Ekintu kino akimansitalinze bulungi nnyo era akikola.
kano ka video kade kubukedde TV ne muzo butakalaba ku social media neka kabazanyire mutegeere nti abalangira n'abambejja abambakoye ejjogo lya mayiga mu Buganda kubanga ejjogo lisusse yateke ensowoleze zeyisayininga amataka ga Buganda kyokka nga musina balangira kaako mukewulireko nga wategeza kusomera mu kigambo ky'abalangira ekisange bwe naakulabye mu Kampala kitegeeza olulangira ne Buganda bonna nti kikyamu era fe tusobola kukikkiriza omuntu atali mulangira tukulembera mulangira abadde bakulembeddwa mulangira muli Kimbugwe ne Ssalongo Ibrahim Nakibinge polisi n'amagye agakoma ku kigango tebabaganyiza kutuuka era babadde okwansiganya ebisongovu akabuze kate enkalusi noonya obukongovule oluvannyuma bakkanyiza ekiwandiiko kyabwe ne bakikwasa kulira ebyokwenda bya Ssaabasajja akituuseewo Omutanda naye singa obulungi nti ekiwandiiko tukituusiza batulemeseza okutuuka babuulidde bannamawulire emu eri mu kiwandiiko kino nolwaki baagala Kabaka alonde Ssaabalangira omulala ne mubuuza Ssaabalangira omuggo gw'ositudde okulamula olulangira wagukolera emikolo yeebuzaabuza teyagukola twetaaga mu mbeera eriwo okutereeza ennono y'olulyo olulangira kyoba twagala tufune Ssaabalangira omutuufu kati wano video wetandikidde mumpulirize bulungi nnyo olwatuuka abooluganda ng'otulabira nga tulumbirwa enkwezenge gye twali tulowooza ti enkwezenge eno ya mugaso nnyo eri Obuganda kumbe tetwamanya titwesembereza omusota ogw'obusagwa gwe bayita Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli Mr. Alaje era netugenza okulongereza obuvu n'obuddo nga tayawukanako na Yoseti Bahabulota Basibwa mutano wa Kalekezi nsi yaleeta nsanga bisibe muzeyizedde ebikolwa n'ebintu byonna byakola ekisooka omwami ono Mayiga tawabulwa ekyokubiri bwakukoonako nga alina kyakwagaza n'omulaga nti bwe kyayagala si kyogenda omuwa ofuukirawo mulabe we ekyokusatu Mayiga tebamubulya kyakukola ekyokuna Mayiga mulungi nnyo mu kuleeta abantu be n'abateeka ewantu n'anafuya basanzeewo mu bimu ku bigendero by'Abaganda ebikulu ebyali mu kusoloza ettaffaali mwenda nga mwabiraba kwali kumaliriza akasubi oba kwali kumaliriza ekibira omuterekebwa Bassekabaka nga baba bakoze eki bawumudde mujjukire ekibira kino kyayokebwa omumpembe Yoseti Basibwa mutano wa Kalekezi nsi yaleeta muzeyizedde nga yalina ekirowoozo ekimulowoozesa nti ekibira kino kiteekebwamu ebyokulwanyisa essaawa yonna kiyinza okukozesebwa ng'etterekero okugyamu ebyokulwanyisa bagenda bamulumbe n'ekirala ng'ayagala kukakasa kiki ekiteekebwa mu kibira ekyo kati bwebuuza tuli Muganda tojja kumanya kikolebwa mu kibira n'agookya naye ng'era wasaanya Kalooli yali mu nteekateeka ez'okya amasiro gano lwaki luli busa Abaganda ne basalawo nti bagenda kweddiza amasiro olw'okuba nti amasiro gano ekibira kino kyali ku mutendera gw'ensi yonna ng'era ebibiina bingi nnyo ebitambuza abalambuzi byakiteeka muno ku bintu ebisinga okubeera eby'omuwendo mu nsi yonna ekibiina ekyo ekitambuza abalambuzi n'okukuuma ebintu ebikadde kyasalawo kiteeke omukono ku ndagaano okuwa Obwakabaka bwa Buganda ensimbi eziri mu bukadde bwa $2 bubiri okwongera okulongoosa ekifo ekyo n'okukizimba kidde ku mutindo ne gavumenti yawakati negamba ekutte ssente eziweeyo bwe tutyo buli Muganda yenna n'atali Muganda basangibwa mu Buganda basolooza ensimbi owennusu emu onnusu ebbiri okulaba ng'ekibira kino kizimbibwa bw'ogenda ewazimbibwa ekibira kino wabeerawo ekipande omwange ekipande bwaguuga ekikugamba nti munnange ensonga eno oba ekibira kino kyayo kibanga ennaku z'omwezi bwe ziti naye kigenda kuddizibwa oluvannyuma lw'emyaka 2 kati gigenda myaka 10+ ekibira tekiggwa naye ekisinga okukwasa ensonyi tukimanyi nti mu Bwakabaka bwa Buganda ekibira kino nti Bassekabaka mubawummulira bwe bawummula yengeri abalangira n'abambejja n'olulangira gye lubanga lwogeramu ne Bassekabaka abawummula okubalaga bizibu ki na bikyamu ki ebigenda okwolekera Obwakabaka bwa Buganda ekyo Museveni bwe yafuna bano abalogo be bamama Fiina ne Bakulannama ne Kabona Jumba ne bamuwa amagezi ekibira kyokye nga basuubira bimumu ebintu ebisika ku kyo baali bamanye
ekibira ne bakyocha obuganda buli matigga obwakabaka buli matigga omwami agawumbidde abaganda basonda obuuma ne babuteekawo sebo twagala kubuuza Masengere ate n'erinnya nagamba walituuma bubi amasengere nakugamba togamanyi gwewaddira buddizi olwokuba tebakuwabula n'oddira ekizimbe n'okituuma erinnya eritasoboka kituuma kubanga amasengere nakunnyonnyola toli musajja muganda gati amasengere bye bisigala by'abassekabaka oba bye bisigala by'omuntu kati gwewaddira otya ekizimbe n'okituuma amasengere ye mbuuza mu bino byonna wagenda okulaba nti Masengere yesinga ekibira ky'abassekabaka babatereka kubanga gwe oli mane minded tumanyi buwangwa na nnono wasalawo ensimbi zonna oziteeke ku Masengere muzikolemu TVBS telefayina ezimu zegabanye muzimbe zaakedi mugula amataka mugaggawale naye nga jjukira wootuddawo mu ntebe waliwo bannyinibo abalwanirawo okuba nti obuganda obwo bwe buli njagala kubuuza obuganda muyinza okuga nti lumbu yayogera bubi njagala babuuza ekigendero ekituufu ekyali ekyokusonda ettaffaali ekigendero ekituufu ekyali ekya UNESCO ne gavumenti eyaliko mu biseera ebyo y'omumpembe Yosef Tebasula mutano wa Kalekezi kyali kuteeka kibira ky'abassekabaka kibenga kiri bwe kityo era ensimbi zonna ezasolonzebwa zaali zakuyimirizaawo kibira kibenga kiri bwe kityo agamasiro nga tegawedde weebuuze lwaki ono yasooka kuzimba Masengere yasooka kuzimba Masengere okusooka okuleka ekibira ky'abakabaka gye babatereka kubanga balina ekigendero no si muganda omuganda omutuufu amanye empewera bali asooka kukola ensimbi ezamwoki zirina okukola ebyo nno mubyegendereze ate nga bituufu weewunye ekikyali kya myaka bikigira myaka 10 kiki ekyagaana embawo ziva Vietnam emmuli ziva Venezuela essubi liva Brazil abagirinya mu Buganda bagwamu abazzukulu ba Buganda abalangira n'abambejja basava ne banaava bagwamu oba baseresi ab'emikolo bagwamu embugo mu Buganda azaasengukamu oba seminti alina okukwata empagi zino mukulu tumujja mu ggulu oba tumujja ku Mars oba ku Jupiter kyewakola kankinyonnyola abantu omwami ono owassanya Kaloli Charles Peter Mayiga eyeeyita munnamateeka omutendeke so nga ate sikyali wadde yalooza kyali sikyali yasanga obuganda butebenkedde bulungi nnyo era nga abantu bangi nnyo abeebuzibwako ensonga emmenga awo newankubadde baali tebalina woofiisi ngera bw'omukubira akasimu oba omukubire olukomo olusimu akunnyonnyola biki byolina okukola naye omwami lwe yatuuka emmengo yamanya nti ye ng'okufutubbala ku Buganda n'okubukyusa nga bw'ayagala alina kusooka kugobawo abo ab'ennono ab'obuwangwa ababuuzibwako ensonga era basobola okubuuza ebibuuzo nga baagala ebiddibwamu n'agobawo ab'amasaza amatuufu n'agobawo abalangira n'abambejja abatuufu n'agoba abantu abamanyi ettaka lya Buganda n'agoba abantu bonna Ssaabasajja Kabaka be yali yeebuuzaako ne baminisita abasinga obungi n'abeegobera ye nga ye n'abazza ebbali n'asigala mu ntebe n'atandika enkola ya Joseph Bahabula Tabasula mutano wa Kalekezi entuufu etya bw'oba oyagala okwonoona n'okujja ekitiibwa mu kintu kyonna gwe okifuge nga bw'oyagala tandikira ku mirandira egisookerako wansi teekayo abantu abasobola okukuwuliriza mu Buganda owaffe mu mitendera egy'okufuga tutandikira ku kyalo okubeera omutongole ono yategeeza ow'omuluka n'ategeeza ow'eggombola n'alyoka ategeeza ow'essaza kati okuva ku kyalo ku mutongole omwami lwe yasigayo ensowoleze teri ggulire nalimu lyosobola kufuna liva ku mutongole wa ku kyalo nga ligenda wamayiga ne lituuka nga bwe lirina okubeera abo n'abamala n'agenda kuba emiruka n'akola kyekimu nabo n'ateekayo ababe n'agenda kuba magombola n'ateekayo ababe n'asiga kyayagala era ona avaayo ateekayo abantu be abantu bonna abali bakolondera Ssaabasajja abantu bonna abali bawedde obuyinza okubanga balipootinga ebituufu bonna ne babajjawo n'atuuka kuba masaza nabo n'abakola kyekimu kitegeeza nti ono omwami yeeterawo abantu be abatongole ne yeeterawo abantu be ab'emiruka
neeterawo abantu be bonna nga bw'abaagala n'abateeka mu structure oba n'abateeka mu nteekateeka ey'okuba nti bo bagenda kubanga bamuwa obubaka nga bw'alina obbuwa. Takomyawo n'agenda n'ayingira ebika by'Abaganda n'abiteekamu abajjajja b'ebika ab'ensoole nga ye kennyini bw'ombuuza ewa jjajjawo gy'asibuka yali atuuse tasobola kukubuulira kubanga tebamulabangako kuba tamayi bulombolombo na nnono. Bw'avaawo n'agenda n'ayingirira abalangira n'abambejja n'abaawula n'ababuulira enteekateeka enteekateeka n'emitendera abalangira n'abambejja gye bayitamu okukola enkiiko zaabwe n'abayingirira n'abanga yabategeerera ne neebuuza omukopi otegeera otya olukiiko lw'abalangira n'abambejja kubanga abalangira tebabuuzibwa be babuuza ate bwakubuuza ekintu olina omuwa ekiddibwamu. Ekyo katukimaze bwe twakimala ne tugamba kale katulindeko omwami ono azze ayingira ebika, omwami ono azze ayingira ab'amasaza, omwami ono atuuse n'okuba nti kati wetwogerera essaawa zino tekyali muntu asobola kuyimirira n'ababaka kumutuusa wa Ssaabasajja. Kye yasooka okukola bw'amala okukola emitendera gino gyonna n'aggyawo empuliziganya wakati w'ebiwayi byonna ebirina okutuusa amawulire ku Ssaabasajja. Botya newogawo ekizibu nti omuntu wenona alina okwogera ensonga zino ku lw'obuwangwa n'ennono tebakyamukkiriza kukola. Ssaabasajja Kabaka kye yakola n'amuzingako ng'era bw'azinze ku bakabaka b'ebitundu ebirala byonna aba Uganda n'abavunamye wansi. Ekikolwa kye baakola okuzingamya Kabaka w'Abanyoro, kyekikolwa kye baakola okuzingamya Kabaka waabwe kye bagenda okukola Kabaka wa Busoga, kyekikolwa kye bakola Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Talina media, talina mutuusaako bbaluwa, talina mbulya kintu kyonna, Mayiga ye kamala byonna era ye kasaanyawo byonna. Kati njala babuuza mu bukulembeze bw'ekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwongerere yatumanga baminisita ne bagenda ne bakola emirimu bwa Kabaka era nga bakikolanga bo. Mu bukulembeze bw'ekitiibwa Dani Muliika abakulembeze be yafuga nabo Buganda baatwalanga obuyinza 100 ku 100 ne bakola emirimu nga tebera gwebuuzizaako. Mu bukulembeze bwa musajja mukulu eyaliko Katikkiro Debbie Walusimbi baminisita kati njala babuuza olwaleero bukyanga lubanga lwa mmiri minisita kye Emmengo ayogera ensonga abantu tebagiwuliriza kubanga bakimanyi Mayiga yakola ki. Mayiga ye mwogezi yeefudde Katikkiro yagaba emmotoka mbu yasaka yasomesa emisomo ne weebuuza ono omwami yatuuka ddi mu kkuwa ate erisomesa abalina omusomesa kubanga Mayiga tolina wojja lukusa lusomesa b'amasaza, Mayiga tolina lukusa lusomesa babika, Mayiga tolina lukusa lusomesa balangira n'abambejja. Mayiga kuva ddinga Obuganda obwalwanisa emmuli obulwanyisa ennyago okugenda okubugaziya ne tutuuka okubanga amasaza ga Buganda gonna ag'enkizo gakumbwa basirikale nga n'olubiri lw'Abakabaka olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo abambowa bonna balina okubanga balukuma bagobwawo kuliko basajja ba SFC kubanga olina abantu bwe wateeka mu nkwawazo abakola emirimu egyo. Era tukimanyi bulungi nnyo be bazinzeko Ssaabasajja okuba nti bamussa mu mbeera eyo eri kugenda maaso. Mu kino okutegeeza mukulu nze maze okutegeeza ensi n'enjiwa ekifaananyi ekituufu ekiri mu Buganda ebigenda okuddako byonna. Obuganda bugenda kuba bulina bujja vidiyo zino ozizanya oziraga ensi nti kino omusajja yakyogera kibaddewo, kino omusajja yakyogera kibaddewo, kino omusajja yakyogera kibaddewo kubanga tewali TV Kebero radio station mu Buganda oba mu Uganda esobola kwogera ku nsonga za Kabaka essaawa zino teriyo, tekiriyo era tekigenda kubeerayo kubanga ono yakontrolinga media nga bwe yakontrolinga Kabaka kubanga oyo musajja talina ndagaano. Ntegeezeddwako nti n'ettaka ennaggalabi gye batikkirira omutanda oba gye batikkirira omulagiro alinze Namulondo n'ekyapa tekimanyiddwako mayitire. Nsaba Obwakabaka bwa Buganda, nsaba Ssaabasajja Kabaka n'obuwombeefu, nsaba abalangira n'abambejja tetwagala buswavu bugevuve mu Buganda butuuke mu Buganda tutuuke ku kitikkiro batikkirira omutanda nga tetukyasobola kuba nti tulina obuyinza ewantu awo. Mbasa abalangira n'abambejja mutandike okunoonya ekyapa ky'ennaggalabi ani akirina. Ntegeezeddwako nti ekyapa ekyo kirina omu ku Banyarwanda abalina ensimbi ezibayita bane neebuuza ekyapa kya Buganda ewatudde ekitikkirwo kituuka kityo kubanga kiri mu ngalo z'omusajja Omunyarwanda
era guno omusango tuli guwoza tutya mu maaso g'abazzukulu baffe. Guno omusango tuli guwoza tutya mu maaso g'abazzukulu baffe. Obuganda bwasalawo nga tutunula kubanga abantu abamu bali batya okwogera, abantu abamu baafuna ekyojja mu miro, abantu abamu balina amanya naye nga lomwoyite niyo mugamba natambula ng'omuganda agenda kutunulira nga kyamulinga essalambu eri ensenkaati kubanga ky'omugamba okutambula takimanyi. Be baganda abaliwo. Bw'ombuuza ensibo bw'anyeenya mutwe, bw'ombuuza akasole mwava takusobola kakunnyonnyola, ayogera obuvola obudo tasobola bokunnyonnyola naye gadi muganda, which is okay, kituufu oyinza okuba oli muganda naye bino tebikugisibwako nti obuwanga bwonna no bigenda kusaanawo ng'okanudde amaaso. Ezo ensi ze mulimu mwenna abali mu nsi z'amakulu meeru eyo muli bakyaze akaseera konna mulina okudda okwaboobwe. Tugaba oli omwana waboobwe ng'omunaku amatokola ki okunkumula. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti gwe yenna ali eyo ng'osuuliridde obuwanga bwo oba weesuuliridde. Bibbuli yetugamba nti sajja ku nsi kudibya buwangwa na mpisa zaali kuzigwi ku nsi kubanga ne Bibbuli akimanya nti abantu ng'abantu balina ebibagoberera obulombolombo n'ennono okubeerawo. Era kyetuva tugamba nti omuntu atalina mpisa aba talina muwendo, omuntu atalina nsibuko aba talina mirandira, omuntu atalina mirandira aba talina bikoola, aba talina masaaso. Kati gw'oli mu bbanga nga kitengejja atalina mirandira takwata mu bbanga tagenda wansi takka ali awo aseeyeeya bw'ati. Aseeya buse kitegeeza ki? Bw'oba tomanyi gy'osibuka nga tomanyi nsibuko yo, tomanyi masaaso go, tomanyi mirandira gyo, tomanyi bikoola bikuliko, kitegeeza naawe oli kitengejja. Obuganda buno bulibeerawo naye okwonoona kyangu nnyo, naye okuzzaawo kya bbeeyi nnyo, kyetaaga obulombolombo n'enno bungi nnyo. So nga ate abantu amanyi ennono n'obulombolombo abasinga obungi bagenze ewa Ssenkaaba ennyindo gye zirembekera mukoka. So nga ate abantu bandibadde nga batendese abasinga obungi nabo bagenze ku mawanga gye bagenze okunoonya ekiguli amagala eddiba nga nabo tubanenya. Kinajjukirwa nti kyangu nnyo okwonoona ekintu ky'obuwangwa n'ennono naye okukizaawo kitwala obuuma bungi nnyo, kitwala obudde bungi nnyo, kyetaaga amanyi bangi nnyo okulambula ensonga eno ABC Abakyada Efaga okuzirambula zimalayo kubanga abasinga obungi tetwagala nnyo bintu bituwa buzibu, twagala nnyo ebintu ebikiyita mu lujja olw'ensonga okutawanyizibwa twakukoowa. So nga ate ebintu bino kyangu nnyo kyonoona naye ng'ate okizaawo kijja kutwalira obuuma, kijja kutwalira obudde, kijja kutwalira ebintu bitajja kusobola kuleeta. So nno nga tukyalina obudde obumala mbadde njagala twekwatekwate tusobole okuziyizaako ebyo ebisobola okuziyizibwako ng'obudde tebunnatukeerako. Nga bwe tugamba nga bulijjo nti Dawudi Ddeebuddo ng'obudde butuuse, kitegeeza ki? Oli muzzukulu wa Nambi nkusaba Ddeebuddo ng'obudde bukyali kubanga obudde bwandikukeerako ne weeka nga tokyasobola kuziyiza kikituuse mu Buganda. N'olwekyo abalangira n'abambejja mukimanyi bulungi nnyo. Mmwe mpagi Luwaga eyimiriddeko Buganda. Ffe nga ffe abakopi abasobola okwogerako twogedde naye mmwe ebikolwa byammwe biri Mitala Maria, biri mpigi ku bikondo, biri ntebe ku kisaawe. Bajjajjaffe ababika abagawumbidde nga mulooza batiisatiisa, ffe mulooza tetulina musaayi, naffe tulina omusaayi. Nazzi kuno ng'abazzukulu tetwogera, nazzi kuno nga bajjajjaffe mumuvaayo okwogera ensonga zino, nazzi kuno ng'abalangira n'abambejja mumwogerera ensonga neewulikika. Naye weewuunye kyatuuka ku balangira abambejja kiki? Bannange bwe baba batuwunika nammwe babawunikiramu. Tukimanyi lunye nti abalangira muliko empooza abajjajja ne Bassekabaka ne Bassekabaka ezibakuuma naye ekyabagawumbiza kye mutasobola gaggula wadde okwogera ku nsonga zonna zigenda mu Buganda. Obuganda mwawaayo obutunde oba we muli bulungi nnyo. Nkikuddamu ne bw'onoobanga oli mu nsi z'amagulu beeru wagula ennyumba bagikuwa empapalantizizo, jjukira nti ennyumba eyo ya liizi oba si ya lubeerera. Emyaka 49 bwe ginaggwaako olina okuddamu okulinyuwinga liizi oba okujja mu nju eyo ate bagikujjamu eddayo wannyini. Ekitegeeza naawe oba tokyalina mugaso. Kati mulemeddwa okujja okulwanira ewammwe gye mulina embeera ey'olubeerera nti olina ekijja kya lubeerera ne baganda bo ne bazzukulu bo gye bali. Muzze ku nsi musirise buli omu akola bibye.
kirungi nnyo okukola ebyo naye nga bagamba agali ewamu gigaluma ennyama newankubadde bagamba amamesa amangi tegeesimira bunnya kyo kituufu nnyo naye ate mu mamesa mubeeramu agaba geesimira dda obunnya nga gaagala kukwasizaako wamu gasobole okuba nti teganenyezebwa singa wabaawo ekintu kyonna kiba kituuseewo nze nno gwe mulamwa gwe ndiko saagala kuba nti nze omu ku abo abaagawumbira ne sisobola kwogera ku nsonga zikwata ku Buganda n'ensirikira kubanga abantu bangi nnyo gye buvuddeko ennaku zino mu Buganda bagobeddwa ku mataka abantu bangi nnyo batirimbuddwa teryayogera Obuganda bwennyini kati Mayiga yabufuula bizinensi nti ye waayagala waakolera byayagala n'akola olw'okuba nti ye agaggawadde n'ebisakiro bimugezeeko yasigaza kimu kubeera ku mpewo z'amawulire kukinnambuka n'abanga yakasibira embaale nti bwe giwunya anaaba akyaliwaawo tule bangi nnyo abaaliko bakatikkiro abaalya mu Buganda olukwe ne gye baakomekeza ne famire zaabwe tetumanyi gye ziri essaawa zino mukulu wandiwange essaawa zino weerabanga omuntu ow'omaanyi mu Uganda naye njala kugamba nti ekiseera kyo kijja ensimbi olina ntasobola kugula budde kubanga obudde buba butuuse bwe busala buli kimu nga bwe tukimanyi nti buli mu nsi ffenna tuli bayise ate tuli mukkabukka nti buli muntu ajja kuvaawo naye ogenda kuvaawo ogenda kulekawo ki Katikkiro Wasanya Charles Peter Mayiga njala okutegeeza mu bintu byonna by'olina okukola weesonyiwe ebintu bya Buganda weesonyiwe okutunda ettaka lya Buganda naye ebintu bino gye binakukomekkereza gwe kennyini ojja kubanga wejjusa kiki ekyakufuula oba ekyakuleeta ofuuke Katikkiro mu nteekateeka gye mulina namutayiika mmwe abatayagala ekisookera ddala mwalina enteekateeka esaanyaawo Ssaabasajja Kabaka era mukyagina tennavaawo mwalina enteekateeka emusikiza omuntu atali mutuufu wa ntumbwe za Muteesa naye ekyaliwo mwalina enteekateeka endala enneekusifu etunda amasiro go mwagagabana lwakuba temwagala bijjayo olubiri ddwo mugezezaako nnyo mukyalemeddwa naye nga nkimanyi mujja kwesulamu jjulume oba mujja kwesulamu akambaaya akasengula ennyonyi ekiro gy'obeera nti bwewummulamu neekeesa negenda ku makya tetuuka bulijjo tugamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde Obuganda butu tebusobola kuzikira nga gwe boolowooza nabagamba ettaka lya Buganda n'ettaka lya Uganda terina mipiira naye olunaku lwomulwa nga balitikka mu nsawo walitwala buli mumanya nti ettaka ligenze naye bano abazimbako zimmoolo zaakeeri kukyusa bukyusa bwoti nga bw'onookwata essimu eno bwoti nga bwegitundemu ssaazi n'ogikyusa bwoti ekyeba kita obudde nga tulaba sayidi entuufu ebintu bijja kutuddira lwakuba tulina obyogeraku ensi etegeere bwe ntyo nno munnange ensi bwe tubwetambula gwatagiraba naye nga njagala kukubiriza omulango okutakungula eri mwenna bannayuganda abalina obwakabaka obukyaliwo teri kintu kya muwendo kisinga bwakabaka bwo tekiriiyo kubanga obwakabaka yensibuko ey'obuwanga bwonna ennono yensonga lwaki olina amannya agago ng'oggyeko amannya amatuume ge baakutuuma ne bakutuumira mu kereziya mu kyaki oba mu muzikiti mujjukire mu nsi muno ensi nnyingi etezitakozesa mannya ago amagwira nga balina amannya agaabwe era ndooza munaakinoonyerezaako bulungi nnyo abasajja eŋŋwaŋŋuli emmekete edda beetuumanga amannya nga tekuli linnya Zungu oba ggwira n'erimu kubanga bo baakirengera naye ffe munnange olw'okuba nti naffe batwala butwazi nga mbuzi bagitwala ku muddo kulya tetwalina kyakkola naye ng'ojja kusanga omusajja ng'amannya ge gonna tekuli linnya ggwira libamutaddeko kubanga bajjajjaye baakimanya tekina kikizza okuggyako kuteeka mu nteekateeka gy'otajja kumanya nti ekibi ekisikire bwe kikutuukako kitegeeza nti olina okuwongerera ennyo okuba nga okijjawo ekivundulwa nti mulwane nnyo okulaba ng'obuwanga bwamwe tebusaanawo abasajja bano abatutte essaawa zino tebalina busibuko abasajja bali mu kutta abaana tebalina nsibuko mwabakyaliisa ebijanjaala empiso njagala bagamba ekigambo kino tugamba nti ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka ekyali ebunyolo kyatukofulewa kuba nti njagala baga infact baga ekintu kino mubadde temukimanyi ekyatuuka mu bwakabaka bwa Lwenzululu kyekigenda otuuke kati no kambazeeyo katono musike ebirowoozo mbizi mabega malina okunywa amazzi olubiri lw'emmengo bwe lwalumbibwa Ssekabaka Edward Muteesa
n'abinyika mu nsuwa n'ava mu nsi y'obwabwe emmundu yaseka ebbuka abaalusula mwaka abaali bangi n'awaŋŋanguka yoga mu nsi ya Bungereza era abasajja bano omutima tegwabaliimu ng'akyali mulamu ne bamusindikira abatamanya ŋŋamba ne bamuwakanya okawulire n'akisa omukono naye ng'abaali mu nteekateeka eyo n'okuwa amawulire amafu nga tebatwagala yeyo senti baabula tabasira mutabani wa Karikizi mbajjukiza era y'omu abajja oluvannyuma okukebera kiki ekyatuuse mu lubiri nga bamaze okukola omukolo olwaleero kiringa bwe banaakola omukolo olwaleero gwe n'ojja enkya okukola thorough inspection oba okumanya ebyabaddewo byabaddewo bitya ani yalutonze ani yasimatuse ani ataasimatuse Yoseri tibahabura tabasira mutanu wa Karikizi nsi yaleeta muzeyizedde yaliko ekikolwa ekyatuuka mu Bwakabaka bwa Buganda kyekikolwa ekyatuuka mu Bwakabaka bwa Lwenzururu babulumba ne bakuba buli muntu n'enkoko bazikubiramu amasasi no doubt kati muyinza okuba temwamanya kiri kyatuuka mu lubiri mme kati mujjukire ekyali mu Bwakabaka bwa Lwenzururu babulumba misana ng'ensi eraba kati ddira ekikolwa ekyalumba olubiri lw'Emmengo kigatte na kino ekiririiseere eky'Obwakabaka bwa Lwenzururu enjawulo eriruddawa nkubuuza enjawulo eriruddawa kiri eky'Obwakabaka bw'Obuganda abasinga obungi tukibanyumiza nga luyimba oba nga lugero kati weeteeke mu bigere ekyatuuka mu Bwakabaka bwa Lwenzururu tekyawukanako nakyatuuka mu Bwakabaka bwa Buganda eyakola kiri ekyo eyali mu mission esaanya Obwakabaka bwa Buganda yatufutubaddeko eyalumba Obwakabaka bwa Lwenzururu era yaliwo essaawa zino kati nga mugamba abaagala nnyo kati okumanya abantu mmwe temwagala kumanya bintu bino kati kambaddizeeyo katono bw'amala okusaanya Obwakabaka bwa Lwenzururu ne kabaka bwe n'amukwata n'amusibira mu Buganda tasukka musega omumbere tasukka musega kyokka yagezaako okukozesa omukazi kwini wa Lwenzururu amutwala ayogere ne mulamu we boogereza abakonjo basonyiwe Museveni mulamu w'omumbere yaani yewaita minisita Museveni waita kibazanga abantu bamugamba tetwagala kumanya era omukazi yaswala nnyo agenze Busoga kyali mu kukola mu kiraba sigenda kyeyogerera abasoga beene ekintu ekyo mukire mu kibeerawo ekiri bwe tugenda mu Bwakabaka bwa Bunyoro bambi omukama wonna wooli mukama akugumye sinesimanyi mbeera kimuli nasemba okumanya ng'oli muwambe nina sitole nesaagala gyogera naye ng'ekisitole zino abantu bazimanyi ezatuuka mu Bwakabaka obwennyini ebintu bingi nnyo ekyatuuka mu Bwakabaka bw'Ettoolo entungo simena kumanya Obwakabaka bw'Ettoolo ekyabutuukamu nange atali okutambulira ku sibira y'amenvu munoonyereze ekyatuuka mu Bwakabaka bw'Ettoolo abatoolo ensonga eno musanamu gyenyumize nga sirumbu yagibanyumiza abantu bagitegeere Museveni yaani wakati wa Kijjanangoma ne Katuulamu ne Queen Mother ensonga eyo bagibanyumize mujja kutya huzi Museveni mujja kutya byonna ebyatuukawo ku kabaka bw'Ettoolo okutuuka okusikiza omwana ono aliwo ne batta anko oba kitaawe yalina okusikira engoma eyo ne bamutta nga ne yamutta essaawa zino yamusonyiwa Katuulamu yamusonyiwa waali ayawutaala gwonna omuzannyo Museveni yaguzannya ogw'Ebunyoro yagumala yaguzingako lwakuba tebanaanawunsinga kabaka mupya tebanavayo kulangira kabaka mupya niye yaguzingako nenze nsaba kimu omukama abeereyo bajjajja bamukingirize ne Katonda asobola okuwangaalako naawe omugabe Katonda wooli omugabe w'Abanyankole wonna wooli omukama akkingirize kubanga embeera gy'olimu si nnungi bagezezzaako okutta emirundi egisoba mwena naye okyawangadde so nno mwenna abali abatamanyi bintu bino njala bategeeze nti ekyali kigenda okutuuka mu Buganda kyali kigenda beewuunyisa kati ye wane waffe kye baali bagenda okukola kyali kyangu nnyo
jako empologoma amawulire empologoma gisibire mu kisaka giteekeko amagye gobawo bonna abagikingiriza abambowa nga teri asobola kutuuka ku kabaka muwe kanyo kawulire gwosirike abaganda bali ku TikTok abaganda bali ku Facebook bawemula abaganda bali mu kunywa bia bali mu ndongo ngeresazi tubule ku TV bagenda kugula bivulu tugenda tegeka bivulu yeye enkola gyabateekamu nga gyabateeka mu bakongo nti mwagala bwagazi ndongo na nyama na kwambala bulungi kiwedde ensi yammwe nga mugyerabira ye mentality gyabateekamu kati agenda kugulawo endongo olunaku lw'enkya tomorrow is Monday he's going to open all bars and shows bali mu kwejaga nothing they know about their country nothing about their kingdomship tebalina kyebamanyi kyekyo Mbutu Sekoko wazabanga kiyakola abakongo gulawo endongo bambale bulungi banywe bagende mu disco kimala kati obuuza abaana abali ku social media okujjako abatono ennyo abakyayogera ku nsonga z'eggwanga n'omubuuza oli ku kye oli ku TikTok okola emboozi zitagasadde okuzza ku ggwanga liki kyoliko yes mulina eddembe 100% but think about your country think about your origin kubanga essaawa yonna ogenda kukola ssente ogule ploti e Kampala osayenga bunnabyabufuzi eyitutte oba RDC eyitutte ng'essente okoledde emyaka egi ena kubanga nze ndi ku TikTok ntadde ku simanyi finzi sibera ku sina firuta nzi naba maaso gange sesiga na bizigo nenzijja kuno oli ku TikTok oli mu kukola video zino naziri tosobola kwogera ku nsonga ekwata ku ggwanga lyo nenge ensimbi z'ogenda okatika nkubuulire ofuna milioni 2 oli mu Buwarabu ensimbi ezisooka bwe ziba ziveeyo nga zidda e Uganda wozisindikidde bakusalako omusolo ne zijja e Uganda Bank of Uganda kusalako omusolo banka neekusalako ezisigadde n'olabira famire n'ogulako ettaka bagenda kutwala ettaka lyo ng'alitutte mu nnabyabufuzi ali mu gavumenti bakusendewo naye nga singa tuwagatte eddoboozi ne mutandika okukola ebintu ebigasa eggwanga kino kyandibadde kyaggwa dda mweyambisa emitimbagano okuzimba eggwanga lyammwe so si kuzimba bitali gikulaakulanya mweyambisa okuzimba eggwanga lyammwe nga mukozesa social media so si kulyako bitagasa kati Museveni kyateeka mu Uganda agenda kugula ebidongo buli omu yerabira ekizibu kye kunywa bunyi mwenge mwerabira nti eggwanga weeriri mwerabira nti Obuganda busaanawo mwerabira nti kati bagenda bajja mu bizinensi mwenna babateeka ebbali bugenda kukolawo ki olunaku lwa Sunday enkya Monday buli mwagenda kukola njala bata mangu buli mwagenda akole anoonye ekigula magala eddiba nga bulijjo njala fundikira ne programu eno nga nsabira empologoma yaffe n'abantu mwenna era muwembe katusabe nga nfundikira katambi kano Mukama taata yonna gy'oli newombeesa wano mu maaso go nga nkusaba otaase Obuganda otaase empologoma yaffe otaase Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II kabaka wa Buganda mukingirize abalabe bamwetoolodde omukingirize enkwezenge omukingirize obulayi bwonna era omusobozese omuwa obuvumu nga bwe waba bajjajjaabe abaasobola okubangawo Buganda n'obuyimirizawo okutuukayo yabusanga newankubadde ayita mu kusoomoozebwa nti ajjukira ebyafaayo ebyaliwo biyinza omutuukirako ko nga ye byatuuka ku bajjajjaabe oba ku bakitaabe naye tukimanyi bulungi nnyo nti gwagabeera n'ojjawo tusaba bwe tutyo ne Ssaabasajja Kabaka omuwa amaanyi
obuvumu omwene okusalawo okwamangu kubanga bano byawo obuyinza okumulamulirako bamwefuulira era bamulama kyamulinga essalambu eri ensenke bamanyi n'omuyisaamu olugabe gye banywera empawo zaabwe bamanyi n'omwogerako ebikikireke gy'obeera nti singa teyali ye kuba buyinza obwo bandibadde boogera luddawa butyo nno naffe bweguba nti abantu bewatukwasa okukola nabo abantu bewatukwasa okuba nabo munnange nabo batufuukidde ekizibu taata mukama katonda yamba buli munnayuganda yenna waali ali mu kubonaabonabonera ku kyeyo muyamba omukuume kubanga tebaliyo olw'okuba nti baagala baliyo olw'ebizibu byagana wannyindo okweggala nabo ne bagenda okunoonya omuddo ogwa kiragala okufuna ekigula emagala eddiba taata buli omukingirize ebizibu byalina okusanga oba byalinamusangako asobole okuba nga asobola okudda okwawo bwe nga mukama omuntu we mulamu taata tukwasa kabaka waffe tukwasa obuganda era ntukusaba munnange nga gwe agabera n'ojjawo tuyamba otugire sitaani gwe watulekera mu nsi muno yoseti bahabula tabasanotowakalekezo mututwalire taata ekizibu kitufuukidde akagumba bwe twogerera essaawa zino bw'olaba sitaani yeesitukidde ng'omanya abaka baweddewo taata tukingirize otuwa amaanyi agalowooza otuggyemu n'enkwe ezituwekweseemu tusobole okuba nga tusobola okwefuga n'okuba nga buli omu ayagaliza munne emirembe obutaagaliza bususse enkwezenge zisusse okuwalana kususse obulogo bususse nga n'akuloga talina kyakulya taata kwata ku mitima gy'abo abantu abatayagala nkulaakulana taata ng'oli asobola okukwata emitwalo gye 10 n'agenda mu ssabaalo ge naye nga n'omwana we tannafuna ssente zimuzza ku ssomero taata kwata ku abo abali mu nkwe ezaagala okusaanyaawo Buganda taata bwe baba bali mu kuteesa mu nteesa gye bateesaamu buli muntu asobola okuba nga kyabadde ateesa tekituukirira bannayuganda bakumi bonna gye bali era tukusa tubakwasa mu mikono gyo gwawanga analamula emirembe amiina bannaye vidiyo ngifundikidde wano tusinkane ku lunaku olwokusatu ngenda kujja ne vidiyo egenda okukwata ku bantu abayiiya n'ebiyiiye engeri ate gye biyingiddwamu okuba nti abantu bannakyegwanyizi oba bannakigwanyizi ate abatali mu kkowe eri emirimu egyo batandika tugiyingiramu okulemesa abantu bannaabwe kubanga bafuna ekigula amagala eddiba iyo program ngenda gikola ku lwokusatu ojja kubawo mutaka wano mukama 13 mpeera buli omu gy'asinzira okuwuliriza mweraba musibe bulungi